Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tulabe enfumba gy'ofumba mu caayi omukalu. Tugenda muteekako ebirungo nga bw'ogenda okulaba. Oyinza ofuna abagenyi mwagala bafumbira ka caayi, teekamu ebirungo nga bw'ogenda okulaba. Caayi ajja bawomera, ajja kuwunya bulungi. Teeka amazzi mu ssefuliya, bikkako, teeka ku sigiri, tumufumbidde mu ssefuliya. Ssefuliya erina kubeera nga nnyonjo. Kati ebirungo tugenda okuteekamu byebyo: majaani, kulovuzi, entangawuuzi wamu n'omudalasini. Tufunye gwa bubajjo. Kati leeta akanu akasekula ebirungo oba okalina. Teekamu kulovuzi nga bw'olaba z'oba osoosaamu, beera ng'ozisekula. Z'oba osoosa mu kanu zisekule bw'omala. Teekamu n'entangawuuzi. Entangawuuzi sooka ozooze bulungi. Bw'omala okuzooza ziteeke mu kanu nazo zisekule wamu ne kulovuzi. Kati tugende ku caayi waffe gwe tubadde tufumba. Bw'olaba ng'atandiikirizza okutokota nga bw'olaba, leeta ebirungo byaffe, beera ng'obiteekeramu awo. Kati otaddemu entangawuuzi ne kulovuzi, tusoose bisekule bulungi bigonde. Kulovuzi n'entangawuuzi, tuteekemu omudalasini nga bw'olaba. Omudalasini twafunye bwa bibajjo oba obutonotono, tuteekemu n'amajaani. Amajaani teekamu matono, toteekamu mangi amajaani, teekamu matono nga bw'olabye. Beera ng'otabulamu n'oluvannyuma bikkako. Kati muleke atokote paka bw'owulira akawoowo nga katandise okuva mu caayi oyo. Bw'omala muggyeeko, funa akasengejja, beera ng'omusengejja bulungi ng'abadde ayidde nga bw'olaba. Caayi oyo oba ogenda muteeka mu fulasika, sooka omusengejje bulungi n'oluvannyuma omuteeke mu fulasika ezo nga bw'olaba. Kati awo caayi waffe ayidde bulungi. Bw'oba tolina zifulasika, muleke ku kyoto, naye fuba okulaba ng'okuteeka mu kikopo sooka omusengejje nga tonnamuteeka mu kikopo. Ekirala muleke ku kyoto awunye akawoowo bulungi, n'entangawuuzi zinoge bulungi. Entangawuuzi teekamu ensaamusaamu, toteekamu nnyingi ate ku kaawa, teekamu ntono. Osobola n'okufumba omulala ebbali, toteekamu ntangawuuzi kuba wabaawo abatanywa ntangawuuzi, naddala ng'obadde olina bagenyi. Kyekyo njagadde tulabe enfumba gy'ofumba mu caayi oyo omukalu, enteeka gy'omuteekamu ebirungo. Bw'otyo bw'oba okola, beera ng'owa abantu bo caayi agenda bawunyira bulungi, agenda bawoomera singa onateekamu omudalasini, kulovuzi n'amajaani wamu n'akatangawuuzi akatonotono. Kyekyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.